ojja ate tweyongera okubeera nga tulumirirwa wamu ne bannaffe abafunye obulumbaganyi oba bagudde ku kizibu ekya bbomu ezitegeddwa mu Kampala. Tweyongera okubeera nga tugamba nti bannange musigale owaka, omuntu oba tonajja mu kibuga tojja mu kibuga. Bw'oba olina omuntu akolera mu kibuga mukubireko essimu, abali ebweru mukubire ku bannammwe essimu. Oba waliwo omuntu atannategeera bakubira essimu, waliwo nze benkubidde essimu ng'ebintu baadde tebannabitegeerako ebiguddewo mu Kampala. Kaakati amawulire ge tweyongedde okubeera nga tufuna kiri nti abapoliisi babiri ku CPS, bbomu eyayabikidde ku CPS, abapoliisi babiri bafudde, bakakasiddwa nti nno bafudde. Ebifaananyi ebibadde ku NTV bwe mbeera mu byegendereza, bagenze ne bazoominga nga CPS, okumanya ekintu ekibadde kumpi nnyo ne CPS ate kibadde ky'amaanyi. Amagiraasi oba endabirwamu eziri ku CPS eno gye bayita gatse, ebifaananyi mujja biraba nga ebintu ebyo byatuse, kitegeeza ekintu kino kibadde ky'amaanyi nnyo. N'olaba n'emmotoka za poliisi awo patrol bwe baba balaga ekifaananyi, nazo zibadde nga zoonoonese ebyensuuso. Abapoliisi babiri bafudde, nekigambibwa nti waliwo n'abalala abapoliisi nga 15 okusinziira ku ayina byona. Mwogezi wa Ministry of Health agambye nti baakafuna abantu nga 24 e Mulago mu malwaliro ag'enjawulo, abantu 24 nga balwadde, nga bali bubi, nga be bagudde mu buzibu buno, be baakafunako, be baakaripootingako abantu 24. Kwabo abantu 4 bali bubi nnyo 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 nnyo, nga basuubira okubeera nga singa Katonda tabakwatirako, tazza bibye, nabo bayinza okubeera nga bagenda mu mbeera ate esukkaawo obubi. Twagala okubeera nga tweyongera okubeera nga tubagamba nti bannange, omuntu yenna bw'oba tonnajja Kampala mu ttawuni, sigalayo gy'oli. Bw'oba tonnajja mu ttawuni, sigalayo gy'oli. Bbomu ezaakabwatuka oba ebiteebezo okubwatuka, ebiteebezo okubeera nga bbomu, waliwo eyabikidde ku Parliamentary Avenue kumpi awo ne Parliament, era waliwo omwogezi awo abadde waabukedde gwe ba interviewinza akola mu Parliament, n'agamba nti nno bo bawulidde ebintu ebibwatuka, bagenze okulingiza mu Parliament nga bali mu Parliament waggulu babadde ku canteen. Bagenze okuwulira nga waliwo n'ekibwatuka ekyokubiri ngaawo owali Jubilee Insurance. Mumanyiwaawo ku Parliament ng'oyambuka waggulu nga ku KCCA, awo ne wabeerawo ekibwatuka ekirala. Ne bafulumayo ne bagenda nga bannamawulire bamanyi okugenda okukwata kamera, bagenda okusanga nga emmotoka, era bwe munaaba mwetegereza vidiyo eri ku NTV, mujja kulaba nti emmotoka Fortuner eya black yesinze okubeera nga ekosebwa, yebadde eyaka omuliro. Awo olabira ddala abantu nga bagenda ne fire extinguishers eza bulijjo nga bagezaako okubeera nga bazikiza emmotoka eyo, ate nga Katonda ayambye kuba emmotoka ezo bw'oziraba, bw'olaba ebifaananyi zibadde mu parking ng'emmotoka nnyingi. Ngezaako okubasiigira ekifaananyi nga nange bwe nkifunye, ababa tebannabeera kubeera nga balaba ekintu kino babeere nga bafuna ekifaananyi ekintu kibadde kirabika kitya. Tukyayogera ku bbomu ebadde ku Parliamentary Avenue awo nga kumpi ne Parliament, nti emmotoka eya Fortuner ekosebwa bya nsuuso, yonna eweddewo. Wabaddewo n'emmotoka eziriraanye, naye fire engeri gyezze mu bbanga, agambye mu bbanga dda dakiika 10-15 negezaako okubeera nga ezikiza emmotoka eyo n'etakosa mmotoka ndala zibaddewo. Era yeeyongedde okugamba nti wabaddewo naye ababoodaboda ababaddewo awo, ne bodaboda nga zigudde eri, tetumanyi oba be bamu ku abo abakosebwa, naye ayina statement gy'akoze n'agamba nti bwe batuuse balabye ku magulu obunyamanyama obubadde bumansuse. Omwami oyo akola ku Parliament, ng'akola ku Bukedde TV, erinnya nkyalirabiddemu katono. Mu interview ye yeeyongedde n'agamba nti
bakiteeberezebwa nti omuwala wa mobile money akolaawo kiyinza okuba nga naye y'omu ku balugendeddemu. So awo tebannatuwa clear picture oba tayogedde ddala bameka be bagambye abafudde, so tetusobola kibagamba ekyo. Yeyo bomu ebadde esooka era ebifaananyi olaba nga abantu beetalaawo. Waliwo n'omwami lwabadde babuuzaako awo abadde mu masuuti nga bamubuuza ekintu yakirabye atya, naye tayagadde kubeera nga akomentinga. Awo bwe tuvaawo ne tugenda ku bomu ebadde ku CPS gye balaze. Wano nga woyingira ku CPS awo bayita mwasanjala ya CPS awo wennyini bomu we bwatukidde, era tulaba nti patro nyingi oba patro zibaddewo zikosebwa, ensonga lwaki abapoliisi abo balumizibwa, era bagamba bangi abalumizibwa n'endabirwamu oziraba nga zaatise eza CPS ndabirwamu zaatise. Embeera ya bunkenke okutwaliza owamu mu Kampala, embeera ya bunkenke ddala, nga bw'oba tolina kyogenda kukola muka ne bw'oba okiyina sooka okiyimirize. Tubadde tukyali awo ne bagamba nti waliwo n'ebbomu endala eyabise nga ku Mapera House, naye ekirungi nti kyenva njagala oluusi amawulire gano abantu ge musaasaanya ne mukubira bannammwe abantu ne babeera nga bamanyi kyekigenda mu maaso, social media ne babagamba nti nibane mubeere ku alert. Kigambibwa nti bomu ebatukidde ku Mapeera kumpi ne Mapera House terina bwekosebwa kuba already alert yabadde yayise dda. So bana buli awuliriza odi eno gezaako okulaba ng'osaasaanya amawulire, ate temusaasaanya amawulire ga bulimba, musaasaanya amawulire. Omuntu yena bw'olina omuntu atannajja Kampala mugambe tajja, ali mu Kampala mugambe ajja mukaabe mu Kampala, kuba kati ezo bomu singa tubadde tetufunye kulabulwa oyinza okwesanga naye byaligendeddemu abantu, naye twebaza Katonda nti eyo tegendeddemu bantu. Waliwo ne bomu awo gye babadde boogerako naye tebannagyekakasa. Ezo bomu ebbiri nze ze naakawulirako ze beekakasizza nti zibadde nga zibwatuse. Bw'olaba ekifaananyi ekiri ku CPS awo balaga nti embwa za poliisi eza training okubeera nga zinoonyereza okubuzibwa emisango zibadde nga zeetalaawo wonna. CPS bagisazeeko nkulaga, njagala kusiigira ekifaananyi, banjagala nkulage embeera nga bweri awo wonna awo walinga Pioneer Mall, awo wonna wasibe. N'ogenda Kampala Road amaduuka masibe, William Street amaduuka masibe, n'amaduuka agali Kampala Road gonna masibe. Ekintu ekyo nze ngamba kirungi tusooke tubeere nga tugalawo amaduuka tulabe kiki ekigenda mu maaso. Nenyongera okubeera nga mbagamba nti nno omuntu yenna security etandika naawe, era information gyensembyeyo okufuna nga bagamba abapoliisi bali 5,000 gyokka. Video gyetwasoose okukola twagambye ne bwebeera miliyoni, naye 5,000 ku miliyoni 43 kati nga bwe tuli tebasobola kubeera nga batukuuma. Abapoliisi ojja balaba nga bali ku police station, naye ddala gwawooli soka tulabe gwawooli waliwo wa poliisi. Bomu bwe yabikiraawo era ogenda kwekwasa poliisi, poliisi teyatuyambe, poliisi emunoonyereza. Ffe kennyini tubeere nga ffe number 1 security. Tewali poliisi egenda kubeera ng'emala mu nsi, era tewaliyo nsi yonna egamba nti poliisi gyeyina egimala. Kati ffenna tweteekemu ekyo ekifaananyi nti nze nina okwekuuma, poliisi nejja nenyambako oba neesanga nga maze okwekuuma. Nga bwe nsanyukidde abantu abagezezzaako okubeera nga bazikiza emmotoka Fortuna ebadde awo ku Parliamentary Avenue. Tebalindiridde fire, bazzeeyo ne bu extinguisher bebalina ne bagezaako okubeera nga omuliro baagala baguggyewo gubeere nga baguzikiza. Kati singa omuntu ova eri n'ogamba bannaye fire eriwa nga naye naawe olina extinguisher gyosobola okuggyayo n'ogezaako okubeera ng'ozikiza, fire neekusanga nga ogezaako okuzikiza. Ekintu ekyo kibeera kirungi. Njagala tubeere nga tukwataganira wamu, njagala tubeere nga ebyenjawukana byonna tugijjawo mu security. Enjawukana yonna ogijjawo, kuba bw'ogamba tujja kuteeka enjawukana mbu lwakuba oli bwanzikiriza ndala oba okkiriza mu kibiina kirala. Ekintu kino bwe kigwawo bano abatezi ba bomu tamanyi ani gwazi yateeka buteesa awo.
so tulwanyise obutujju tugezeeko okulaba nga tulwanyisa obutujju tukolagane wamu ne poliisi ate tubeere nga ffe number one ffe tubeera number one mu security. Waliwo n'ennamba ezifulumiddwa ze tujja okujja tubawa gy'oba oba olabanga waliwo ekintu kyonna kyolaba kiweekengera kyolina obeere ng'okuba ennamba eyo tugenda kubeera nga tujja nga tuzibawa ne security eriwo kati bagamba buli muntu yonna wooli beera gy'oli temutambula paka embeera bw'enadda mu nteeko. Tujja kubeera nga tweyongera okubeera nga tubawa amawulire lwa Katonda n'ensi yange mugezeeko okubeera nga muli beegendereza. Jjukira gwe mupoliisi asooka. Bano abapoliisi b'olaba nti bali mu byambalo ne baddako gwe asooka. Tweyambe.